Mukyala Zuena Chirema ono nga mukyala w'omuyimbi Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe Cool the Gaga Male CEO. Omukyala ono si musanyufu, alina ensonga ze lwaki si musanyufu era zirambuludde butereevu n'aleka Bannayuganda abamu nga bafyuminga oba nga bayomba. Abamu ne bamusapootinga ne bagamba nti mutuufu byonna by'ayogerako. Lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi gwa Kutaano mwaka 2024. Mugamba mutya mwena abali ku NCK TV, mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Bwayo olunaku luli lutya, lukutambulira lutya, ye oli ludda wa, okola ki? Yonna gy'oli, yonna gy'osinzidde, tukwaniriza ne sekwaniriza yonna era nga tugamba kimu nti bw'oba ng'oli eyo tonna kekadde obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu tuulakkalira nywera amawulire tube nga tugakuwa. Mukyala Bebe Cool Zuena Chirema si musanyufu era nga we nakugambye nga we ntandiise nti ayina ensonga ze, naye nga ensonga ezo nga sinazituukako, nga w'omanyi ebintu bya Uganda nga bwe bitambula, Zuena yabuuziddwa ekibuuzo nti nkolagana ki gwe gy'oyina ne mukyala Barbie Tungo, oba mukolagana mutya gwe ne Barbie Tungo, nti kubanga tulaba nti waliwo obutakwatagana wakati w'abaami bammwe ababiri. Ko Zuena n'agamba nti munnange ffe tetulina buzibu, ate mbagambe ntya, mwali mutuwuliddeko nga tuyomba oba mwali mutuwuliddeko mu sikando yonna nti nnya kigambo kye njogeredde Barbie oba nti ayina ebigambo by'ayogedde nti biri by'abaami era bo nga bo balina ensonga zaabwe, lwaki baba beeyogerera buli kaseera? Nti nze siraba nsonga lwaki ffe tuba tubiyingiramu, nti sisobola biyingiramu era ffe buli omu ali bibye. N'agamba nti naye abaana baffe bakwatagana bulungi, nti era Alpha ne Solomon tebalina buzibu, nti tebalina buzibu abaana abo era beefollowinga ku Instagram, bakomyunikeetinga nti bulungi nnyo, nti naye nze ne Mama Solo tetulina buzibu, nti era webuuza nti mukwatagana bulungi nnyinza okuddamu nti ye yadde nga tetulina mboozi eri awo nti oba tunyumya oba tukola ki, nti naye ate tetulina buzibu nti osange nti oba ono alina ky'ayogedde ono akoleze bw'ati nti oba buli omu alumbye munne, nti ebyo tebiriiwo, nti naye eby'abaami ebyo by'abaami, bo nga bo be bamanyi ebyabwe. Naye Zuena n'agamba nti ekintu kiri kimu ekinnuma, Abannayuganda nti muyitirizza okuba nga munkompeyalinga ne Barbie, nti we are two different people, buli omu ali different mu kiti kye, nti ekisooka nze ŋŋanze Zuena ndi mukyala muna bizinesi, nti ndiiringa mu bintu bingi nnyo, nti yadde nga abasinga obungi mumanyidde mu kukola cakes, nti yes cakes nzikola, nti naye nnyina bizinesi endala ze nkola, nti nsuubula ebitenge ne mbisappulayinga, nti nnyina ebintu bingi bye nkola. N'abagamba nti nze nga Zuena ndi business woman, nti ate Barbie Kyagulanyi Tungo is a housewife. Ako ke kagambo akanyiizizza abantu abamu. Yagambye nti Barbie Kyagulanyi Tungo is a housewife.
ate ye Daniela, ate ye Zuwena, she's a housewife but at the same time a business woman. Era yabagambye nti njagala mwawule ekintu ekyo, being a housewife and being a housewife at the same time a business woman. Nti naye mwagala nnyo okunkompeyalinga buli kaseera kwegamba mu bigambo ebimpimpi alinga eyabadde agamba nti ye mulalamuko kubanga si mukyala ow'ewaka alera engalo, nti mukyala eyeekolera era talera ngalo, nti ba housewife be bano abakyala abatuula ewaka ne balindirira omwami kyaleeta nga talina kayongeddeko, talina source of income of her own. Kyeyabagambye nti ye mulekeraawo kubanga mumuteeka mu kategole eyo yagivaamu eya housewife. Indeed she's a housewife, naye nti ayina housewife ono ayina kyeyeyongerako ng'omukyala, nti asobola okweyimirizaawo ng'omukyala, asobola kubaako kya contributinga mu famire ye ng'omukyala. Wabula ebigambo bino tebyanyumidde abantu abamu, naddala abawagizi ba mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abakkiriza mu Barbie Tungo era gwe bayita first lady waabwe bannakibiina kya NUP. Bano nno bawanze omuliro era bagamba nti Zuwena mbu talibaako yadde n'akatundutundu watuukira ku Barbie, era bamugambye nti Barbie is a class apart. Bo nga bwe balaba ebyabwe, mbu tebalina yadde gye basobola okwenkanira, ate tewaliiwo yadde mukyala Zuwena nti wasobola okuba nga yenkanira Barbie Tungo. Mbu Barbie Tungo kiraasi ndala nnyo, mbu ali mu kiraasi eyiye, era mbu okompeyalinga bano ababiri, mbu okulaba nga Zuwena alaga nga ye alina ekyasingako ekinene ennyo Barbie, mbu ebeera insult. Bo nga bwe balaba ebyabwe. Omanyi buli omu kiba kirungi nnyo buli omu okwekiririzaamu. Ndaba kino Zuwena kye yakoze, yabalaze nti yekkiririzaamu era nabalaga nti ndi mukyala mmekete, nze nnina ebyange bye neekolera ng'omukyala, ne nteeka akasente kange ku akawunti ne kankolera bye njagala. Siri mukyala atuula butuuzi ewaka, nti naagoberera Bebe Cool yonna gy'alaze nti mbeerewo ng'omukyala. Nti byonna mbikola naye ndi mukyala, a business woman. So yagambye Abannayuganda nti mwawule ebintu ebyo ebibiri, nti oli just a housewife, nze ndi business woman. Ayina kyakola, ayina kyeyongerako. Munnange nze naawe naye nga gw'okiraba otya? Zuwena mutuufu? Kituufu Barbie is just a housewife atalina kyakola, atalina kyayongerako, oba okutuula wali ku mmeeza ne mwami we, oba omuwerekerako ku mikolo egy'enjawulo. Baatugambanga nti Barbie is a business woman, naye simanyi, tombuuza, simanyi bizinesi ki gy'akola, naye nga ekyo kyo bulijjo batugamba nti she's a business woman, a human rights activist oba a human rights defender. Egyo gy'emirimu gye gy'akola. Tumulabye naye nga avaayo okuba ng'alwana ku baana b'obuwala abazadde nga tebaneetuuka. Waliwo foundation oba project gy'alimu nga bagezaako okuba nga balwana ku baana bano
babawa obuyambi n'okuba nga babatemera amakubo okubabangula basobole mu maaso eyo okubeera abantu b'omugaso, naye tukimulabye ng'akola. So munnange ebyo weebityo we bitambula. Okwekkirizaamu si kubi era bwe kiba kirungi nnyo omuntu okwekkirizaamu n'ogamba nedda nze gundi oyo tansinga era nkimanyi nti musobola. Kyekyo kiraga obuvumu n'okuba nga gwe kennyini weekkirizaamu ng'omuntu. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti gwatta na subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba ng'oleka komenti yo. Ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.